Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala mu abaana abawala wamu nammwe abakyala. Njagadde mbawe ku ddagala lino ligenda kuba libayamba okwekolako service wansi bukyala bwammwe naddala ku nsonga ey'okubeera nga otangira obutafuna nkanyanya wansi wamu n'okubutukabutuka ebitututu ebyo ebitera obbakwata oba n'okuddugala n'okyuka kkala wansi n'obeera nga weefaanana wokka nga n'omubiri gwefaanana gwokka. Kati njagala okwesa ku ddagala lino ligenda kuba likuyamba okwejjanjaba enkanyanya wamu n'okubutukabutuka wamu n'okukyuka olususu ate n'ekirala wamu n'okwongerako ettama singa obeera ogezezzaako bikozesa. Ngenda kuba nkuwa n'eryo eryongerako ettama nga bw'okitegeera ggwe omwana omuwala oba omukyala. Okusookera ddala buli lw'obeera weerongoosa wansi oba tukuyita okusala buli oweesalako enviiri ezo ez'owansi nkusaba otunuulire ebintu bino. Bw'omaliriza okusala funa amazzi agabuguma oba agookya, teekamu akatawulo kateeke mu mazzi ago, beera ng'ovumbavumba owantu awo bukyala bwo, beera ng'obuvumbavumba ne tawulo eyo eyokya oba ebuguma buvumbevumbera naddala w'osaze oyisizza akagirita oba akantu konna, beera ng'oyisaawo tawulo eyo ng'eyokya. Kati w'omala ogiyisaawo bulungi nnyo nkusaba ofune enniimu ofune ne sukaali yennyini suga. Kati funa akakebe osobola okufuna akakopo oba akakebe oba akantu konna, teekamu sukaali, toteekamu mungi nnyo, teekamu sukaali omale okwata enniimu oyiwemu juyisi w'enniimu omwo mw'oyiye sukaali. W'omala okuyiwamu juyisi w'enniimu mutabuletabule bulungi nnyo. Kati beera ng'okwatamu omwo mw'oyiye sukaali ne juyisi w'enniimu, kwatamu obeere ng'osiiga ku muntu wo oba ku bukyala bwo, beera ng'obusiiga obunyiga kwegamba massaging ng'okozesa ebintu ebyo by'otabudde enniimu wamu ne sukaali nga bwe nkugamba, beera nga obisiigako bulungi nnyo. Naye mu kubisiiga beera ng'omasaaginga okitegeera gimasaaginge bulungi nnyo, kigenda kuba kikuyamba. Bw'omala okumasaaginga n'olaba nti butuufu okikoledde ebbanga, n'olaba nti butuufu okikoze okumala eddakiika nga 5 ng'omasaaginga dakiika nga 5 oba 10, nkusaba osooka birekeeko eddakiika nga 3 bibeereko ebyo by'osiizeeko. Eddakiika 3 we ziggwayo oba 2 olaba nga ziweddeyo, nkusaba obinaazeeko bulungi nnyo, binaazeeko oba bisiimuuleko. Bw'omala obisiimuulako bw'obinaazaako, kati nkusaba ofune ekigagi bulungi nnyo. Ekigagi ekyo kisalemu makkati oba ggyako akakuta k'okungulu kano kawaateko. Kati waliwo ebibeera mu makkati ebyo bikokoolemu n'ejjiiko ng'obiteeka mu kantu oba kakopo oba kaki, beera ng'obikokoolamu obiteeka omwo ebyo ebibeera mu makkati. Kati nkusaba binyigeenyige. Bw'omala obinyiga tereera bulungi nnyo, funawo dda ng'oteredde bulungi nnyo, tandika obikwatamu ebyo oyiro by'ekigagi bikwatemu nga bw'obisiiga ku bukyala bwo, naye mu kubisiigako beera ng'omasaaginga gimasaaginge bulungi. Kati bigenda kuyamba okubeera nga bikujjanjaba okubeera nga tobutukabutuka, tokyuka kkala. Ekirala bigenda kuyamba okugoba enkanyanya wansi eyo, kuba enniimu ne sukaali birungi nnyo mu kugoba obuzibu obw'okubeera ng'omubiri bye twandiyise enkanyanya. Sukaali n'enniimu eyamba nnyo mu kujjanjaba enkanyanya wansi eyo. N'ekintu ekirala obutabutuka, obutakusiiwa ng'osaze, obutakyuka kkala kubeera nti wo wa bbulaaka nnyo ate eno nga waliyo kakkala akalala. Kati n'olwekyo kigenda kuyamba okutereeza kkala yeeyo wansi wamu n'obutabutukabutuka. N'ekirala ogenda kuba ng'ogoba enkanyanya nga bwe mukimanyi osobola okusanga omukyala ng'akyali muto mu myaka naye nga wansi walinga w'omuntu omukulu ennyo. Kati n'olwekyo gezaako okulaba ng'okozesa ebintu ebyo, bigenda kuyamba bulungi nnyo. Kati kino ekigagi nkusaba obeere ng'omasaagingisa ekigagi ekyo, kigenda kuyamba okwongerako ku ttama oba okugyongerako sayizi ebeere ng'egejjagejjamukko nga bwe mukimanyi. Ebiseera ebisinga buli obeera n'akantu akatono obanga bbebi obanga omwana omuto, kati n'olwekyo beera ng'oyongerako ekigagi ekyo, kijja kuyamba kijjanjaba ate nga bwe kyeyongerako ku sayizi. Ekisiigeko nga bw'omasaaginga ng'ogiwumbawumba, gimasaaginge ng'ogiwumbawumba
kigenda kuba kikuyamba okubeera ng'oyongerako ku sayizi entuufu ogamba ejja okusanyula omusajja agikukwate kawulire nga butuufu kyakutteko akiwulira. Kati n'olwekyo ekigajji ekyo kirungi nnyo mu kwongerako sayizi ate ne mu kujjanjaba okubeera nga tojja kufuna nkanyanya wansi eyo. Bwe kityo bwe kiri, kansubire bitegedde bulungi nnyo. Kambaye WhatsApp namba gw'atategedde osobola okumbuuza, beera nja kwongera okunnyonnyola enkozesa y'ebyo ebintu mw'oyagala okugoba enkanyanya wansi wamu n'okukola saaviisi mu nsonga eyo. Kati n'olwekyo WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi. Nkusaba okozese ekintu ky'otegedde, kijja kuba kirungi nnyo. Oba totegedde buuza osobole okumanya, kwegamba otegere ky'okozesa mu nkozesa yakyo entuufu, kijja kuba kikuyamba. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi, mweraba.